Kageze gondi. Anagondi olubengeri gye lwayenkanyemu ne Soko ovumirire ekyo mukuba abamu. Toyinza kuba mwana wa munno bwoti. Nga nawe oli muna Uganda. Hano ndambi wazuminga. Kale yandibaddeko omulala. Let me for the telling you. Mana framing Osteke uwo. Kijukizo. Enaku z'omwezi sibeeko. Kibere wange. Ndigumirako. Nga lwaki bakola ebintu bwe biti nga neeyazza omusango n'agenda eruzira yakomyewo nga at least omulaba shape ekyaliko. Ekitegeera nga lwaki bakola ekintu ekifaanana bwe kiti ku full figure presidencing advisor oba ki yagamba ye muwabuzi kati we muba nga musobola okuddira omuwabuzi ne mumufaananya muti mwagala kuddira ne gwawabula naye mumufaananye bwe muti. But do you think it's the right approach for abantu atufakanya? Obutakanya buvaawo kuva ku bajjajjaffe naye bulina enkwatibwa gye bukola ki? Gye bukwatibwamu. Bwe muba mugamba nti no tuli mu ggwanga erimu constitution semateeka kye mugamba full figure yali semateeka tamukolako. Lwaki waba yabadde alina ekikyamu kyakoze tebaamukutadde mu mateeka nga bwe baakutte Frank Antambi ne bamuwa uniform ennungi efaanana bweti. Kubanga kino ku full figure tekirina kye kitegeeza oba baamukubye naye the biggest questioning is ono omuntu wa bulijjo civilian atalina yadde akuumibwa akasaale ye kiri kikyali safe atya yali atya bw'abanga aliko emmundu asobola okukubwa bw'ati omuntu n'omusengula ennyindo nedda awali omumwa ate ne gudda awali eriiso ate eriiso nalyo ne lidda wala n'otonaatona omuntu mulina enteekateeka y'owakanya Katonda nti yakola full figure nga si bw'ate walina ofaanana. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. Kasiwa Chigamba is happening. Mina oluku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Guatanaba, gua subscribing. Akadako. Akali wagulu. Kasei kubengo ofuna every notification that we put. Olumu postinga ni mruwa wako ofuna Shalom self notification. Jiseko. Nze Shalom Haddad Kawesi. Gola bona kurwalero. Obala stambulanze. Leta asokensu makalanka ajati. Stambulanze kantambulani. Ajati Nakalembe asangibwa yatwega seko no munnange yatuyamba ku bintu bya Ntambi anatwana obaka bwa Ntambi Tambi yes ati atuwa obaka bwo Ajati Nakalembe asangibwa omusomi wa dua asangibwa busabala ku stage esemba tax chukira ku 0752 30 75 29 abanonye emirimu ntu byesibyo no musibe mukomera onyempe ebikusumbwa sumbwa bya business kwa ku 0752 30 75 29 bwanonye omulimu nakubona kungo gufunye nnako lero tulina omugenyi kansokereri wali kumala ba inform yambadde ya Luzira bamuta Frank Ntambi Wayne Balukeza da Juggernaut bato be yalinga walinga otya bwotyo foreign laba mutego wa Ntambi oye Frank Ntambi Wayne Balukeza da Orange Cat enviri zikweka bingi ye Ntambi
ajja kweyanjula ne tumukomezaawo Novic Music onumwanawo onumwanawo abadde nga mulungi dda kunze n'oyo ajja kujja naye omukoleko okategedde takufaanana sooka nze ono tulina Novic Music Africa yali yeeyita omukunji atasera kati abivaamu ssente zaawe anamanya yagakyuka sente tezinaba naye twebaze mukama nti era twebaze emisambwa nti era esala ntu bya lubaale mwanyo lubaale maani si lubaale ensinza yaffe ey'obunnansa naye atunga kuwagira mu comment section tambwe bale kwagala buwanga bwaffe tulina okujja mu that white imperialism white colonial gundi yakuteekamu colonial master obadde okimanyi nti abantu abasinga okweraguza ate ku social media ye basinga okuvumirira lubaale ngaani yeeraguza nze mbalaba mu comment section that is satanic boogerawo n'oluzungu awo naye ng'ekiro nja kutambula ne kamera n'abazungu nabo balina bawitch doctors ozo kigambo kyava luddawo kya luzungu kisaza nabo babalina witch bad witches ebungereza era babokyanga ne bocha bw'oyandi otandike ninga mwalimu ne bawitch abali abatuufu nga balina okujjamu abakyamu nga namwe mu kkanisa mulina abapasita ababbi n'abatali babbi baprofit abagezigezi nga eddiini yaffe nansangwa yemu komishoni zenina okubanga tugikomyawo abantu babeere nga bagikiririzaamu ey'ekifirika eyaffe gye twalina and I'm very proud of it by the way sikikweka ate nze nkyava mu ssabo newenviira wano ku seeti era gyempitira essabo mu bazungu ekyaki kye batamanyi ebbanga lyemu nkuumidde mu kyaki n'ebbanga ettono kati ebbanga lyemmaze nga ndi mu lubaale ne lyemmaze mu kyaki waawe ogambira nti bannaaye waliwo enjawulo akalembereza kyaki lyessabo ly'omuzungu ayona akusabira ng'ofudde mukunja naye kati batamusabira n'asigala kungulu kankubuuze YouTube yemaze tebezeza omwaka n'okusoba ng'okola emyezi 8 lwaki bulijjo olowooza tonkyaza mukunja yasamira muli mbadde sinnakufuuyira mmindi mukunja yasamira muli ntambi weeyangire muyangire bannanga bali ku Shalom 256 tubalirizaako nnyo olunaku olwaleero amannya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor jagala yologere encyclopedia the konosua nga nkomyewo ebyakusibiza ebyo mweteekako amannya sajja ne banyiiga mbirese nze Frank Ntambi Novic Music weeyanjule. Thank you so much for the seeing our fans. My new name, I am for the code Novic Music Africa, aka Omukunja Atasera, eryo nalyejjeeko. Anti olwosudde ebyobuwanga yaddowolereza. Wejjeeko eyo Omukunja Atasera kane weefuula ate Novic Music. Balubale balisiimye. Tewadde oluyimba olw'Oluswayiri. Savaano nga nkugambye nti ngenda kukola oluyimba lumu nga lulimu alubamu y'omusajja. Nataddeyo kapera ne bankubira ne bagala saasira. Ani akubidde essimu? Ate oyagala naye mwogere wano gwe wabuze abasajja ba Gagameero. Wayimbye Oluswayiri? Zuwena nakujali lakini penzi lako zuwena mana nakutamani lakini unaniumiza I can't wait to kiss every inch of your body baby yes. Oche mwenye bakulinya ly'omukazi w'omusajja. Ani? Oche mwenye bakubalala Agnes Sami. Mukazi wani gwe nayimbyeko. Oli otandisizza kigambo kyo. Zuwena Oche toyimba ku Agnes. Nakujali ante era naye alina bbaawe Agi. Era naye bbaawe ajja. Okay, nakujali wati? Zuwena nakujali lakini penzi lako zuwena mana nakutamanira. Wait for the rough. Wait to you Swahili. Mimi najua Swahili. What is mana meaning? Simanyi. No, wait for the rough. Ate osoka n'okawula ate n'okayimba kokka. Listening. Nakabeza. Listening. What are you laughing for what you don't know? Ogambye tokimanyi kati lwaki. Enyo tulikka bulale naffe mu Buganda. Kati gwe buli kyowulira nga tokimanyi kisesa. In Swahili, mahana, it means because. Oba lwakuba. Zuwena, mimi nakujali lakini penzi lako zuwena mana nakutamani lakini unaniumiza I can't wait to kiss every inch of your body baby so. No, kirege zuwena nkwagala nnyo kamala kubanga lwakuba mana
mana nakutamani lakini unaniumiza. I can't wait to kiss every inch of your body baby, you're so beautiful. Mukundo imba n'oluzungu. Hey. nga mpulira olina flow y'omuntu gye wabba. Ani yenna? David Lutalo. Abadde yagitereka wa watagisanze. Yakebeddewo nga we yatereka flow teriiwo. Sajja kukuloga. Kuba kati tuliraanye ekkomera uniform weeri bakyusa bukyusa nga banteeka. Nga bagikwambaza. Okitegedde? Mukunja bakusibako. Biki ekyakusibya? Nakuba Love Mercy. Love Mercy aliwa? Ali awo oba yafa. Yavuma King Shiba. Kiralu tekitegeera mukunja obba King Shiba watali tobaawo. Namugamba negwe muwala gufa ki? Ono mwana 5 obulamu bwo bulaba bugenda atoyagala mmote. Nalemezaamu nangazi fe tolina kyongamba ife nenze ne wa Museveni nkonkona konze okonkona wenjijayo okone nkukyalirako kakasa Museveni anaabaawo nangamba jangu ne tugivuga paka uwe nimukube mbua tuchita kuba mbua ine gwanga werituuse blood abantu balina okubwamu uko mullo. Ese na wawagidde ekyokuba fulufiga. Fulufiga bamukubye. Yitu nagawuli. Are you for the sure? Mukunja yaga tugende empola. Tonnategeera nti fulufiga. Fulufiga yagudde mba mu tatani ngona. Fulufiga atambula n'ab'emmundu. Muli. Ngani amukuba. Fulufiga atambula n'ab'emmundu. Shia. Wali ezo namwe. Ebyo tonnakitegeera nti bamukubye. No, akafananyo kalina. Nasuze ku show. Leta akafanyi nkulage. Fulufiga kubivulu n'enjijja wa. Tonnategeera nti bamukubye. Kulaga akafananyi. Are you for the sure? Mukunja nawo olimba. Tonnategeera nti nomukubye. Are you for the sure? Mama nyabo. Si ye. Wowe ye. Ye. But ye. Mama. Omomwa gwavuddewo. Guno mwagwe. Guno mwagwe. Just gwazindi. Agasiti abadde aganya okuggwako amaze naggwako. Mwakanga muzibu mama. Agasiti muzibu abadde muzibu. Mulagade ka video. Ekyo kifaananyi. Sokoleke. Omumwa bagujjewo ne bateekawo ennyenda ate. Mama ye. Bataanze mundeka. Akuleka video nga. Ka video kalabe. Okakase nti abasajja bakuba ku. Amaaso gakyalimu. Angulabika video yo mwana yakatadde babannaye. Ndambi. Amaaso n'amannyo gakyalimu. Mwegali. Ankere wano mu. Ani yakoze ekintu bwe kakubuze. Kayinza okumu. Kabanya tulage mukunja alabe. Bannange. Kakano. Kye mugamba akalulu katandise. Oyo. Tukyali kugwa kaadi ate. Olabe. Amwongedde. De maso. Erinnya ligudde. Ebinnaggwanga. Bamwongera namukomerawo. Yesu. Tanya basikale bujjo fulufiga. Amugambye tambulirawo tonnyonnyola. Bujjo fulufiga tanya basirikale. Alina abasirikale. Fulufiga n'omusirikale abamuleeya. Babaddewa. I am for the asking. Ndawa. Bada ku NRM officer NRM ekyadonde babadde. Gwe soko demonda gakafaananyi. Akafaananyi. Negwe teya tannafa. Aje Sawa yonna. Kala njawulo kine mayiti. Mama. Naye ntambi ogambye eki? Njawulo kine ki? Ng'omulambo. Oh, kakuweereze. Kanteereko wano mama. Lukwago. Tannafa mulindeko. Mulindeko kusala tannafa. Wadomanya afudde. Tannafa. Mubadde musazi.
endala muli tannaba batuweereza nga akyenyeenya nga kyali kutuusaawo okwagala omuntu afe. nze siyinza kyagala saagalangako muntu kufa anti bali ye babadde bataddeko message ne bagamba afudde. Obadde osaze embuzi ng'afudde? Balukwago bye babadde babitandise gali nze full figure mwagala nnyo. No ate kati wante tulina kwebaza ne bali omusajja gwe bayita President Museveni. Nze kyobala lumu nagamba Museveni oyo mwagala. Waliwo watuuka nga balansinga eryato ng'ali balansinga ng'oluyi lwakuba omuto lwakuba n'omuwere. Kwakakati naye kati ani ali safe? Aba bamukutte anda ng'adde atambuddemu kugenda kulya mmere. Anti byonna tusooke tubireke. Bwe biba nga byabadde mu Uganda, the questioning is who is safe? Bonna ba NRM bwe ba NRM agambibwa okuba kuba bajja ku kitebe kya NRM. Video yali ya Lwakuna abaali baganya ojjita paka ye bagitadde jjo. Kwakakati otunula omuntu agamba banange President Museveni mulungi nnyo, banange eggwanga lyaffe lirimu emirembe, banaye tutebenkedde. Bw'abanga naye akoleddwa bw'ati ng'alina n'ab'emmundu kati ate nakafeera atunda obuugi n'amalwa eri wansi mu ggeto ataliiko yadde amukuuma nti ng'akozesa jjinja. Naye nga approach eyo ogikiririzaamu kuba kati gwobibaddemu otugambe olina nawe gwewakuba laavumase. Sikkirizangako mu kuba muntu. Okuba laavumase n'okuba Gerald Kiweewa n'okuba ani. No. Kisinziira omuntu akoze eki kati full figure Maama Fulungu yakoze ekyo mukubo mutuusa ku kino bantu mmwe. Batwagaza ki? Owulira ennaku mu mutima. Mutwagaza ki ddamu ndaga akafaananyi. Nze singa nsobola okuduumira essaawa Fulungu yakoze eki okumukuba mutuuko kyusa ennyindo edda awali omumwe. Maama yate wano yanyumiddewo wano wano ka design kabadde tokalaba mukunja ekifaananyi kya nnaku tetaliwo yanyu tali design yawo mukunja namunago wano tulanga egizegondi anagondi olubengeri gye lwayenkanyeemu ne soka ovumiriyo ekyomukuba abamukuba. Toyinza kuba mwana wa munno bw'oti nga naawe oli Munnayuganda. Hano nambi wazoominga. Kale yandibaddeko omulala. Let me for the telling you. Mana framing ositeke ewo kijjukizo ennaku z'omwezi zibeeko kibeere ewange ndigumirako. Nga lwaki bakola ebintu bwe biti nga neeyazza omusango n'agenda eruzira yakomyewo nga at least omulaba sheepu ekyaliko. Ekitegeera nga lwaki bakola ekintu ekifaanana bwe kiti ku full figure presidencing advisor. Ani? Presidencing advisor omuwabuzi wa president. Presidencing advisor. Kati mwagala tukole ki? Tubalekere eggwanga tufulume? Twegugunge? Kubanga woddira full figure presidencing advisor n'omukuba n'afaanana bw'ati kitegeeza ne gwawabula olabika oli planninga naye mufaananya bw'otyo. Mwagala tugoba mu ggwanga. Ate kakati wobanga gwampabula. Nandi kibuuzo ekisinga obukulu kokuwabula awabula. Oba abawabula baakimuwa kike? Bagamba mobilizer. Oba ki yagamba ye muwabuzi? Kati we mubanga musobola okuddira omuwabuzi ne mumufaananya muti. Mwagala kuddira ne gwawabula naye mumufaananye bwe muti. But do you think it's the right approach for abantu atutakanya? Obutakanya buvaawo kuva ku bajjajjaffe naye bulina enkwatibwa gye bukola ki? Gye bukwatibwamu. Bwe muba mugamba nti no tuli mu ggwanga eririmu constitution ssemateeka kye mugamba full figure yali ssemateeka tamukolako. Lwaki waba yabadde alina ekikyamu kyakoze tebaamutadde mu mateeka nga bwe baakutte Franka Ntambi ne bamuwa uniform ennungi efaanana bw'eti? Kubanga kino ku full figure tekirina kye kitegeeza oba baamukubye naye the biggest questioning is ono omuntu wa bulijjo civilian atalina yadde akuumibwa akasaale
ye kiri kikyali safe atya yali atya bw'aba ng'aliko emmundu asobola okukubwa bw'ati omuntu n'omusengula ennyindo nedda awali omumwa ate ne gudda awali eriiso ate eriiso nalyo ne lidda wala n'otonaatona omuntu mulina enteekateeka y'owakanya Katonda nti yakola full figure nga si bw'ate walina ofaanana nti mwe mwabadde mu mwarwenjinga buto assembling baada mu assembling abafaananira bubi mwadde mwagala mumukyusa enteekateeka ya Katonda noddira wabadde omumwa kannesekereko senkerekejje gwe n'owakana ne Katonda n'ogamba omumwa guno Katonda we yagussa ku full figure si we gulina obeera tulina guteeka awali eriiso ate eriiso nayo ne mulisengula ate ne mulisa awali amatu segregation mulina enteekateeka bwetyo fulufiga nga tuvuddeyo twasemba okukyaza wano nga gwe mukunja ataseera atuvuddeyo mangu njagala nsooka avumirire abaamukubye akivumirire I am for the standing of ear nga nvumirira ekikolwa ky'abantu abakyusiza shape ya full figure deforestation ne mumukyusa amaaso ne gadda awali amatu ne mumukyusa omumwa ne muguza awali akakowekoowe embezzlement n'atuuka okufaanana bw'ati ku budde buno kye mwakoze kikyamu nnyo tukivumirira okufa tukivumirira mututadde amaziga mu maaso bantu mmwe musiza obukyayi mu bantu naye musi muligiddawa mututadde amaziga mu maaso mutulekedde ebibuuzo bye tutamanya ani agenda kutuwa ansa yaabyo nti bw'aba akuumibwa ow'emmundu asobola okutuusibwako ekintu ekifaanana bwe kiti naye twebaza Katonda ati tebamusse osanga bandimusse naye tebamusse anti kati wookolera ekintu bwe kiti nga yalondebwa abeera omuwabuzi w'oli ne mumufaananya muti mulabika mulina n'enteekateeka ne gwa wabula omufaananya muti kiki tukivumirira nange atutuusa okusaasira kwaffe erina kangubi Jennifer nze sigenda kulya ku kantu konna lunaku lwaleero olima lwaguni lwavaawo Jennifer mwannyinaze twakagala musajja oyo welulirajofe lutaaya sigenda ekibonerezo kye nga bwe mwamuwadde ekibonerezo naffe katwebonereze ngenda mala ennaku 2 nga sisa kantu mu lubuto natolya let me for the repeating ku kye mwakoze full figure mufaananya bwe muti ngenda mala ennaku 2 nga sirya ng'okwekalakaasa okw'emirembe mpaka keeki ako kemba nkomako yangu yako atagenda kulya ayagala akamuweke naanasiiba ali addaako oyagala ka keeki ndi ogusemba gwoba okoma wakuba laavu mase yakulwabira mu mateeka nebakukwata nebakusibira ku poliisi oba bakutwala eruzira mama Fina yagamba banjigyeyo naye nga bakutwala eruzira nali sinatwalibwa mama Fina nakusasulira mama Fina n'agamba mukunja okusinziira ku laavu mase byamuvumye mali mwevuma mwenna nze nali simuvuma yeye yanvuma naye yakuma laavu mase ali Kadaama ate namwe ali bweru mufulugenda kusiiba laavu mase Kadaama ati wamusanga bweru omukuba yali akomyewo wano ku ground nanvuma kati ng'ate babiteekamu nnyo oyo King Shiba mukunja bba King Shiba omwana omubonyaabonya omutulugunya kyokka te we yaddukanga nadda ku street ng'ate balekera okuvuma we mukomyawo nga bavuma ne mbagamba mwagala ki mweno no mwagala ku kkubo nengezaako okwogera nawo mu buntu kyagana naye nga kati bano wootabakuba tusobola bafuga. Do you think violence is the way to go? Njivumirira nnyo. Nalyo singa okukozesa okusolva ebizibu. Waliwo kati olaba n'abaakoze kino bayinza oba babuuliriddeko ne kigaana. Watulabyeko abantu bazze bakubwa ono yakubwa Gravity omutujju. Yamukubwa olwalula abanyalugira. Kasuku yakubwa Eddie Kenzo. Bonna bazze bakubwa. Bangi n'abalala. Anti kakati Kasuku n'entambi kino kya bulijjo. Baffe baamu ekyo naawe kya bulijjo. Bannamumwa. Bano balina okukubwa. Naye ono talina wa mundu amukuuma. Naye oli. Trying for the getting of my point. Nti we baba kuto akuumibwa ab'emmundu ne bamukuba batyo.
ono omuntu afumba obuugi wali maama naamu atunda obuwowoolo security ye eyimiridde wasala wano okategedde security ye esigaddewa naye nga violence teyandibadde nnungi naye ate waliwo weetuuka kati kino kye bakoze full figure tebamukubye bamwadde essomo eno bagiyita disciplinary communication committee wayigiddeyo oluzungu mu kkomera disciplinary committee yes nti balina kye bamutaasizza ati n'amufaanyiza atyo kati kankubuulire abantu abakola emirimu nga full figure gy'abaddemu kichuli bwakya buki ng'akaze si bwe kyali kati bano bwe baba basobodde omuteekamu bwe bati namukyusa shape ya figure ye tusobola obbeebaza nti watayigiraawo okitegedde feza gwe webaza abaamukubye ntambi okimanyi waliwo okimanyi tuli katuddeko tukolere ku bantu let us for the working of people ffenna tukkiriziganya nti mu ggwanga lino mulimu abantu abalina obuyinza okujjawo naye tabayaabuuza webali okategedde kati bwe bava weebali then twebaze nnyo abaakubye full figure omufaananya bati nti oba oli awo babadde basobola n'okulagira aveewo buvi ontegedde kati omuntu yenna ntambi akuwooningako asinga oli akugjeewo ntambi baakusibye twalumiddwa nnyo naye ate tekyenkanankana nagamba nti ntambi bamusanze wali ng'akubiddwa amasasi ng'akazi okategedde baakusibye walumiddwa naye obwana bwe bukyasobola okugamba nti daddi akomyewo omuntu afudde tabaayo na option endala kati wano full figure kye baamutaddemu kitegeeza sala ku muliro kendeera oyise woolina okukola ki okukoma tubeebaza yadde tusaba kireme kuddamu kubaawo naye ate nze essaawa eno nandibadde sikola interview yonna singa bukedde full figure amawulire gayise nti afudde ffenna twandinakuwadde and let me for the telling you the truth ntambi no ako omuntu kabe atuvudde ebyokusaaga ne bagamba katonda kebera mitima so tuseke no me when I watched the video I felt bad bakubye omuntu ali vulnerable like but I felt bad nga ndaba musamba nga olina akumunga ndaba mukuba like now them boy bubi nga ndaba bambi talina muyambi ta ali vulnerable when kankebera omutima kirembi yamma nyumukamba bituufu kinga onokwata omuntu gwe atudde wansi eno mpanga omusamba okola ki omuza wansi me I felt bad nzanze have you been feeling bad for her victims? I'm also a victim. I'm also a victim. But me, I felt bad. Bambi baachikubye. Nampulira nakunga ennuma. Era ntuuse okusasira kwange. Bambi awone bulungi. Tutereeza akantu kamu. Mu ggwanga lye tulimu, abantu bakola ensobi baddira politics ne bamutabiikiriza mu social life gye tubeeramu. Eya bulijjo. Tudiscussing ensonga za full figure nga temuli politics. Nga ye. Ekibi kirisigala kibi ne wooli kiwolereza. Madamu full figure alina eddoboozi. Naye ate y'omu ayimirira ku mikutu egy'enjawulo n'agamba tuli mu ggwanga ettuufu. Buli kimu kiri okay. Muzeeyi jju. Kati essaawa eno w'olina okutegeerera nti ne w'oba okolera muntu fiisaayoako obuntu omugambe kino si kituufu. Do you think she'll learn her lesson? Rozanaiga. Ku feesi eno gye ndabye engeri gye baagigeseemu agenda yayize dda. Tabasuinge mu nkola y'amateeka tawaawabira baalabikidde mu butambi abaamukubye. People can identify them. Wanaabawo enkola y'amateeka banaavunaanibwa abaamukubye. Olabadde akabira mu bikere. Full figure bw'awona alina kuvaayo afukamire yeebaze bano abaamukubye. Yindika naawe. Anti nkugambye tulinawo n'akwata emmundu n'akugjawo bujja. Am I for the getting of the saying? Otegeerekeka. Nkimanyi waliwo abajja obutematemamu babweditinge babugatte but my point esigala yeeyo gye ndiko. Nkugambye full figure inafukamira yeebaze abaamukubye. Why? Eggwanga lye tulimu tukimanyi ffenna waliwo abalina n'obuyinza okutta obusi. Weebali. Kati weebali nga basobola okujjawo bujja. Bano kitegeeza baakukwatiddwa na nnyo ekisa. Ne bagamba katumukangemu katono. Kayala. Okitegedde.
tuleme kwefuula ebiriwo abatabiraba. Yensonga lwaki lumu manyi okwotinga Kyagulanyi oyo. Robert, His Excellency. Nze sayagala Kyagulanyi lwa byabufuzi. Naye alina ebintu byayogera nga si politics. N'abagamba bannaye, we are not, no one is safe. But it was a personal grudge. Kyabadde kya buntu nze naawe. Yes. N'agamba mu nsi endala kale tetwagala nnyo okugeza Uganda ku nsi ziri. Naye Trump ojjukira nti bamukuba Sasa bagala kumutta. mu butikitiki obwo baali bamaze okwidentifying abamukubye era nga babajjeewo. Naye ne atugamba identify mba kamera z'abalabye. Mugenda bakwata. Mubakole ki? Bataka mbuga zateka bavunaanibwe. Kale Mukunja. Omuweekitiibwa Kadaga yavaayo n'agamba abantu asinga mu Uganda temusasula loyalty temwaga abantu bali loyo. Oli wano. Ate oli foot soldier. Lwaki bagamba abaganda agamba anamma ababagamba leka ababeera basooke baki basooke balye. Lwaki ate mugoba abammwe mubagoba ku lujjuliro? For example, Sauda Madada bamumye kaadi. Baani abagimumye? Abete cha NUP babye nga tasaana. Ye kaata afunye. Anti she has been loyal. Kaadi yetegeeza omuntu nti asaanidde nnyo. Baba kuwanzeeko eddusu mbu go ahead. Let me for the telling you the truth. Sajja gwe bayita Kyagulanyi nakugambako nti omusajja oyo si muntu. Sajja oyo alimu engeri y'omusambwa. Era bw'otamuggyako kisiraani osobola omuggyako bw'otamuggyako kikolimo omuggyako omukisa. Waliwo omukyala abadde akyogera kakyali mu ddwaliro. Kyagulanyi njako mukisa. okategedde Kyagulanyi asobola oba nga tofunye kaadi naye nga kyakubalira kisukka ku kaadi. Ako kamu. Akokubiri ojja kulya ekyeggulo naye ng'enjala ekutta. Listening. Akokubiri Kyagulanyi si ye yagabye kaadi. Ffe tugaya Kyagulanyi ng'omuntu tugamba system ekibiina abagabye kaadi. Lwaki tatunudde birungi Madada byakoze ayeewo omubiri from day one. Anti wabadde oyagala agiwaani Madada. Anti era ne weyandigiwadde Madada nabali be yandibadde avuganya nabo era bandivudde ne bagamba lwaki ate bagiwadde Madada. Ontegedde gwe taata waffe waafe essaawa eno naawe ono obusika era gwe ojja gamba lwaki tebabuwadde nze. Abalina ensonga ze. Kati n'ekibiina kirina ki? Ensonga zaakyo. Teweeyanukudde? Nkuzzeeko engalo? Lwaki kati mwakutte omwana omugigi omuto si bittooka. Yava mu bintu bye ebya comedy. Azaalwanye. Naye kaadi yamuyise mu ngalo. Sibbi ate olaze nnyo nti gwe wabadde ononye kaadi. Olaba Kyagulanyi oyo bamukozesezza nnyo. She has been so used. Sha? Nga abantu yes. Okay, thank you. Abantu bajja nga yeefuula amwagala ennyo naye ng'alina byanonye. Nga gwe amuyimbira obuyimba naye ng'olina by'oyagala. Listen, Sibbi olutafunye kaadi n'agenda ne profile n'agiggyayo. Kati ekyo kiba kikwanikiddewo nti olina kye wakola ki? Oli opportunist. Oba akawunti bagihakinze. Yiye. Bahakinga za akawunti z'abantu. Gwe kenyo nga YouTube z'abantu. Bampaako ne file na YouTube zobba. Yona bayizi YouTube. Gundi genda bayono. Yes. Genda beteekateekayo ebi content. Eriwa. Omukunja. Nze disciplininga Sibba. Obba za akawunti. Anye bakyali bafa akawunti abo ogiremeddemu ng'ogibba baakunda opera. Oba tagate sijja boga. Bamanyi nange. Obba nnyo akawunti yaabo. Abo nali mba disciplininga. Muli n'eggwanga tulinamu abantu ng'asobola oba nkikunyonyola entya. Tulinamu abantu nga gwe mulimu gw'okola agukusinga naye ng'asirise busirisi. Kyova olaba abatusingako bwe baba batubuulirira bagaa teweepankapanka nnyo. Ne woba omanyi kulwanako babikonde tolaga nnyo waliwo abasirisa abatannafunya naye nga weebafunye. Kyova Shakibu yakiguddeko. Okategedde kati ekyoyo oyo mwannyinaze nali njamulaga nti okola mu YouTube nze ndaba siri YouTuber naye mu kazanyo ka YouTube sobola okubonereza tokola nnyo fujja. Kati wamuleka? Yategeera ensobi, bategeera ensobi.
ate baakola naye baayogera naye ne bamugamba akasajja twogere naye mu buntu. Ye yakwata simu ng'ankubira, gwe Mukunja weefulafula nnyo ow'ekitalo okuva dda nkulaba naye kati tugende mu kimaafiya. Konze tugende mu kimaafiya? Tugende olabika ombulamu. Ne nkwata nali ku laptop yange ne nnyiga ne mukuba strike endala. So olekafulu mu bintu ebyo bya software. Siri kafulu, si byakwewaana, nze siri kafulu. Naye nze namukuba ndala. Ate nga content mwe mukubiramu si wange wuwe. Ne gye yamukwatira saaliyo. Kati nali nsuubira amagezi g'oyo omuwala g'omukyalo oyo okugamba omuntu ono wabaasa okumbonerereza mu content owange. N'ayingira akawunti yange n'ankola kino. Lwaki tetwogera mu buntu? Ate yasigala aguwanda. Okategedde kengezaako okugamba. Era singa yayongerayo ko bwongezi nali nkajjayo bujja. Naye waliwo omwami eyankubirawo obuvunaanyizibwa nga muganda wange abaana basomera ku channel eno. Kati olowooza Sibbi Talker temussa olugenderwa ate nga tugamba abaana abato gwe muti gy'ogigumiza ekibira. Kuba kyamaanyi gamuwedde. Anti weogaba amaanyi gakuggweredde ku kaadi kitegeeza gwe wanona kaadi. Abantu bano ebbanga lyonna babadde nga batunula mu kamera ne bagamba bwe mba sifunye kaadi ngenda kuyimirira emabega w'oyo gwe bagiwadde tutwale ekibiina mu maaso tuvuge n'ensonga enkulu ey'okuggyako dikiteeta. Kati obudde buno w'obanga tewafunye kaadi ate gwe n'ogamba nti nze olugendo lwange lukomye n'ebifaananyi bya pulezidenti n'ogenda n'obikakampulayo, ekyo kiba kiraga nti ebyaddala olina kyewanona. Alaga butali bumativu bwe ng'omuntu ekikkirizibwa. Kaakati bali be babadde avuganya nabo bo tebabadde bantu. Let me for the telling you the truth. Tukkirize bw'oba oyingidde ekibiina nkugambye Kyagulanyi oyo bamukozesezza nnyo. Naddala abantu ffe abali mu entertainment nti oli agenda ewa Kyagulanyi n'amusuuta nnyo Kyagulanyi oye. Nga gwe bw'okola ennaku zino. Tokyava ku kitebe, tokyava mu kampeyini za Nuupu. Naawe olina by'obala. Leka naye kwesuula muguluka. Anti wemba nina ssente, emmotoka ovuga mpya. Lindamu, bwemba nina byembala. Era akadde kagenda tuuka era kirabike. Bigguka ebyobala. No, era ndabike nti oyo yali yuuza. Onfuna. Abazungu bagamba time is the best subscriber. Time is the best subscriber of everything. Oyo si muzungu. Oyalika ali muzungu. Oyali magulume. No. Time. Oyali ali muzungu. Listen, time is the best subscriber. Time teller. Yes, describer. Oh, Despacito. Describer. Oyo ali muzungu. Okitegedde? Kiki mu Luganda? Obudde ye businga okunnyonnyola ebyo bye tutasobola kulabisa maaso. Kajjawo bulungi mu Luganda. Yes. Nti basobola okugamba Mukunja munyampi, Noviki oyo munyampi. Abamu ne basigala bakana. Kati omuzungu akugamba mumuweemu obudde. Time will tell. Time will tell. Kati ne Mukunja wabanga wagenda wa Kyagu. Nze ate kibalema kutegeera. Nze naga sina muntu individual personality gwe mpagira. Nze mpagira biro. Nawe nabo walana. Iggy Sami wa Mighty Family. Onawala na Sami. Sami. Tusooke tumalirize kino. Noli wuli agambye Sami mufeero. Tuba agambye omuwalana. Amayinze nze nkugoberera nja following ebintu byo. Sami omuwalana. Omusajja mulwadde ali mu bulumi ate mwongera mukomerera. Tugenda kuddira kasooka tumala ono. Sami. Kasooka tumala ono. Navayo nemba maybe mwe muwalana mazima. Alia. Ebintu bya mirundi ebiri. Tulina abantu abawalana amazima. Kati ate nze muntu ayogera amazima. Abantu ge bawalana ate. Ensi yonna ne we crossinga ne deri ne ga Mukunja mu kyama. Nze nsobola osigala ene omuntu omu ne mpakanya. Bali abangi. Kati nga kenneesiga nti obudde time is the best subscriber of everything. Obudde mba manyi bugenda kutuuka mwenna mukkirize mu time will exonerate you. Nabagamba obulwadde Sami obulwadde bwe project. Yebbi, we akwata Sami tamulabanga mulwadde. Walaba project. Nkugambye kambi kufunzize.
Liri Puzzle yavuga emmotoka speed n'atwala Sami ebbombo. Nembuuza Liri Puzzle, kino bw'oba okikoze mu mutima mulungi nga temuli kuzannya byabufuzi, tulinayo n'abalwadde abalala abali obubi sayidi eyo abatalina yadde ayamba, bo lwaki nabo tobavuga n'obatwalako ebbombo? Lwaki omutegeerera ye ayambye oli? Anti nange nagamba ku mutima gw'ogwo omulungi, lwaki n'abalala? Kubanga tuleme kulowooza nti abalwadde abajja mu kamera be balwadde bokka abali mu Uganda. Onfuna naki Sami Wankizo, he is in the spotlight. Eggwanga mwali awulamu nti mulimu ab'enkizo n'abatali. Obulamu bw'abantu babupimira ku minzaani kyeraga nti obwono bwa kitalo nnyo then obooli tebwetaagisa. That is what I'm for the trying of tero. Obulamu bwaffe bwenkana. Mu nsi ziri ze twagala okwegomba tufaanane. Omulema omuntu wa ghetto waafa ne bemugamba ab'ekitalo ne bafa. Emirambo gyenkana. Ontegedde bava liwinga obulamu bw'abantu kulwokutana full figure esseeka gwe bakuba mu ggwanga lino bakuba abantu awala, but because she's in the spotlight she stands a larger chance of getting the publicity. Kyenwana njijewo nti fenna let us be equally. Ntoza kugira musajja mulwadde alwanire obulamu bwe n'ogamba mu project. Listening for the saying kyenwana okujjawo yekyo nti Sami waaba ali mu kamera n'alwala ne mulaga nti gwe mugenda ofaako yekka mukunja ndi mu kamera ndwadde nti mwenna mufe ku mukunja. Tulina Abannayuganda bangi abali eyo Kyazanga, Masaka, Bukunja nga ne TikTok tannagiwulirako nti yajja. N'ebya YouTube tabimanyi, talina na kamera esobola mutunulamu. Bo tebaafune bwenkanya. My point was system ebe equal. Sami nga waaweebwa nti ate aba government bagambye kaba mutwala jjanjabwe. N'oli ali eri atali mu kamera atali celebrity naye afune. Sami obulwadde bwe yadde bwali bumuluma. Nabuuza Sami nakugamba bulungi nagenda ne Sami amaze okundaga ebipapula byonna. Ne mugabe ebipapula obindaze ndaga ne kapapula ka HIV. Bannange Tusaba abantu obuyambi. Listen. Gwe mukunja stop it by the way. Listen. Stop it. Anti wulira. Nze ndi ndwaliddeko ku social media ne banyamba. Nina that experience. Katulaki omusaba akapapula ka sirimu. Omuntu wa social media waba akuyamba ayagala mmanya kituufu kikuluma. Kajjanja bataganda okujjanja. Jali ya waloda bamugamba ensigo banjijeemu akasigo ko mu bitundu by'ekyama banjijeemu ka mukono kakono. Jali yawe yajja naga kaddio ke bajjeemu Jali yatabuka. Banzirize sente zange. Sibitegedde. Bano bafere. Sibitegedde. Ne bagala omuwa like abayamba. Then wano mukumukebera. Information natambula nti bajjamu ka left. Akasigo. Bakujjamu akasigo. Yetikali ka right. Kati like testako. Baji kujjamu. Yavunda. Katonye ensigemu. Kati nti oli yali amanyi nti sente zawayo za kujja ka left. Testako ka left. Yes. Nakaba mpesa zange. Kati wali nyina njawulo naye nti that's how people are detailed. Jali yatabuka. Ye yali ajjanja bansigo ya kono. Now, my point ono Sami yali nti abantu nga sinnabagamba bakuwa obuyambi tubagambe ekituufu ekikola ki ekikulu. Ne yali akibagamba Mugunje yafa. Nze nali mmanyi kirala. Kyovola namugamba ka HIV kali katya nangamba ndio ndwadde zonna. Wulira namubuuza ebipapula bino byonna scanio zindaze. Ate aka HIV kaliwa nangamba HIV ndio kenneekebeza. Ne mugamba nti nakakapapula era kandage. Nga wondaze zino empapula zonna. Point yange gezaako gifuna. Sijja. Ondaze ebipapula byonna. Singa olaga DNA ez'abaana bonna. Okay, tufunze. Bakusabye Shalom bagambye leta DNA ez'abaana bonna b'olina. N'oleeta bonna. N'omala n'olaga nti eyo oyo ali okay yadde takebeddwa. Lwaki DNA eyo ne bateriiwo mu buwandiike. Osiga bukyayi mu bantu akakulaga abantu mbu Sami mulwadde kyagazaako siiga abantu. Point yange yali bwe. Shalom kiri bwe kiti. Nagamba Sami tugamba abantu ekituufu. Sami twali ekkata bye yakola n'oyo omwana King Shiba. Namugamba mu mutima mulungi. Nemugamba Sami. Nemugamba Sami kijja kunoma nnyo 5 ng'oyodde. Sami yali Shiba, Queen Shiba. Tetwetaaga binnyonnyola nnyo. Ye ekituufu akimanyi. Ekitegedde. Kabifo ddyo kya sirimu ku mulalu. Nanga avubuka bannaye. Ye yanyanukula n'angamba
5 obanga otandise kumpeera amateeka wange mulinye ennyonyi mudde Uganda. Kozi yabasuza nga mugenzeeyo. Yali atusuza. Nemuga Brad si kikugambye mu bubi naye ku lw'ensonga y'obulamu. Okategedde. Sami n'atabuka nnyo. Kati we tukomawo e Uganda yagenda ne ku live ya Kabaata n'agamba basajja mwenna abali e Uganda nga tolina maanyi ga kisajja mwe bansigeemu mukole gwa kulabirira bakazi Fenga yatulya. ffe tujje tubatuuse ku ntikko. Yagamba atya? Sigenda kukiddamu. Wamba awo yange ennangira bivu organic bw'atalina maanyi ga kisajja genda Mengo Opposite Masengere obuze Dr. Disenjobe twawangudde award ng'abasinga okujjanjabisa eddagala ye twafunye award enamba bivu 0752602427 basangibwa mu Mengo Opposite Masengere bw'ovanya kungabiza akabaka yambuka bw'otyo owete on your right ojabengera kanafe yagwikuleka yambo biva organic bajjanja tabutondo wake up call y'abasajja amwe bansigeemu atwangala mu kisaawe. Ate naawe okomeredde. Iba ne musajja alina amaanyi g'ekisajja akoma ku laawundi mmeka. Biva twawangudde award munnange era kongula content Senjobe omusajja akulangira mbugo ine ensigeemu ng'agezaako what was he insinuating kyeki mu Luganda insinuating Kyalazaako kubanga ayagala okuggusa nga ye alaga yawoomeddwa nnyo. Ne ngamba kale it's okay. Time is the best describer of everything. Obudde bunnyonnyola buli kimu ffe tetwasobola kulaba kyobula byagenza otuuka sajja n'atandika okugira addukanye agamba Sami buli kimu okimanyi leka ate kulemera ku Kyagulanyi tebanyambye balubongo yabo tebanyambye soti nga kino anza bba sisirimu anza bba ayambala lwe yali Shiba kuba tewaliiyo eyayambala butayayambala bwabirabako nga tayambala wabirabako waliyo teyayambala bageyo Shiba tategeera ayambadde n'atambadde waliyo kondomu eziringa skin teyayambala nga ofa ki omuvubuka bataka omuyimba guno abakuta mutengeete naye saagala ogambe mbu omusajja obulwadde we project kuba Bebe Cool yamukwatirako era amusubiza operation ate mu kaseera mpaawo kaaga ate naava Bebe Cool n'agenda Bob Wine ate kati yavudde ku kitebe kati yeetondera Bebe Cool amuyambe endeka yamusabye yamwetondedde anti kyova olaba kyekyo kyembaga nti mujja kugenda mu bitegeera mpola project nondofiika obulwadde bwamusuula eddalu. Let me for the telling you the truth. Nze wemba ku kamera wano. Nina ebintu byenjogera nga ndi sure temugenda bitegeera leero. Nga abamu mujja bitegeera wayise wiiki, abalala mwaka, kubanga gamba Shalom tategeera. Abamu bali bitegeera te. Okitegeera sinze yakusibye. Sinze yakusiba ntambi. Sinze yakusiba. Chagera muna. Sinze bana cyo obusungu bwaninako bwazi. Aninako obusungu. Bw'ogambye twaliwo ebintu by'obuliza Shalom nga izo mala emyezi 2 mu maaso. Tagambye Shalom. Ayogera nani? Koza agambye oli Shalom. Kale kanti kufunzize. Toberangako mu comment section yomwo. Omwana najja kuvuma agagambo n'akuwemula ekyo kimukunja tekitegeera kigwi kya ddalu. Mu video yemu n'akomawo nga wayise essaawa 2. Naga mukunja our champion. Mukunja ju. No right. What is it for the mean? Video yaba yasose n'agiraba ogusooka. N'atabitegeera. Kati mukugiddamu emirundi. Namala n'abitegeera. Yensonga lwaki adda ogenda olaba comment yataddemu ngeezo. Eyasoose evuma nnyo. Neddaka ate ewaana nnyo. Kyenkugamba nti naano ku kamera. Nina byenjogera nga ndi kushuwa temugenda bitegeera leero. Nze nina ebintu byengenda nkoppa kuba nabyabufuzi naddala ba dictator. Asookola ekintu leero nga mujja kitegeera wayise emyaka 3. Ojjukira omusolo gwe twalina edda nga bagoba bataata emisinde. President Museveni yagamba Abannayuganda abaaliwo ebiseera ebyo zaali miliyoni z'abantu 19. N'abagamba omusolo guno gubonyabonya nnyo babbaaba mmwe mulaba mutera tugujjawo ne tuleeta guno omwangungu ng'osasula w'oyagalidde. Ne bagamba Museveni jju. Wayise emyaka emeka kati ffenna tufeesa. Tufa. Okategedde? Kati
nina obukodyo bwengenda mbakopa nchovola leero nkugamba ekintu nga tujja kitegeera leero naye nga waliyita akadde olitegeera kali akaniga kabyogera naye twemezanyira mu bulwadde bwa musajja yabuzanyiramu omulwadde atava ku layivu mulwadde atambula n'ekiveera ky'omusula avuma ensi agimalawo atambula naki n'ekiveera bamuteekamu obiseke 5 wano bakukuba kayiso ka texrofenaka neweebaka nga n'agafuluma togalaba omusajja akulaga bamufumitamu enseke ne bamulongoosa ebyenda naye akulaga yeegatta nokwegatta sami akulaga avuma ono tava ku live nemwe Uganda abaffe sami nga mukambwe ate sami mpolampola taata olumwogerako tulekedde awo taata tetukuzaako ngalo sonyiwa manyi wano ali mu bulumi waneeno nze nalaba ekiwundu namujjako interview era bono watunula tafanayo alina keeki olaba nomala olinanya sami tosobola kulya keeki eyo newemba naki n'olinanya sami tosobola kulya keeki eyo nze nalaba ekiwundu wano eba musala wano tajja afukira mu lupiira ositage n'okuwunya bambi awunya ali mu bulumi sami kankubulire firimu yamugejjako n'awunzika ng'alongooseddwa nga teyeeyagalidde era obulwadde bwalaga obwamulongoosebwa ate si bwalipresentinga kale bw'aba yali mulwadde kankugondezeemu bw'aba yali mulwadde nga baamukebera buli kimu akirina lwaki liri paze we yamutuusa ebbombo ate baamuzaayo emmenga aleete sikaani yaki eyo kwe baava mulongoose full figure maama Planid Mukube yasisinkana Sami wane Mengo ate nga yali yatwaliddwa bombo Emengo yali azekkola scan okafuna kengezako kunyonyola kati Sami wekimala omutabukatabuka kaawo nga bamugamba kuba amagye gajja ne gamugjawo ebbombo ne bamutwala ne bamunyiganamu ki ekikuluma ekituufu kati Sami ebimutabukako naga mpulira obulumi mu lubuto banninya nga bansibye dededede yawunzika abagambye alusayo ezinnumu nga firimu emugezeeko. Let me for the telling you the truth. Sami firimu gye yakwata nnene omuntu yenna akuwa omulimu ogulwanyisa Kyagulanyi blood tebagumuwaako mpozi nga yagwewo anti era ebimu nange mbikugamba nga ndi sure togenda bitegeera kati ogambye nti after myaka 2 wajja otegeera bigambo byogedde kati ate ono n'abiri mitono kale katambikwa babuuza nsisi naye nzo bitegeera nga tumaze okufa n'okuzuukira nga tuli mu ggulu kati ntambi buuza tebagenda okubuuza bange akubuuza ki ntambi simanyi taata kiwatesetesa bange abuuza akibuuza ano guys njategeera nga tumaze kuzuukira kati buuza ntambi Nobody event bamukuba oluyolu yatambula nga omulaba awenyera emikono gyonna afatafa newaabwe ne bamubika Sami gwe balongoosa adduka avuma akwana Nobody bamukuba oluyolu yibula kabadia newaabwe ne babika newaabwe ne bagamba omwana waffe simeto nkugizira afu tumwezire bati events akadu waliwo nyagamba bamu Nobody yali yesimye ku kifo ki ekya Sibitoka LC5 gwanga lino lijogeddwa buli ayagala ojjoga ajja mu Uganda Nobody alina support ne bamukwata under yagirina eyakalinda luzzi kikalinda luzzi kyeyamaani omuntu akulira okuuma omugga abaana balime eggulu fenna tubane n'amaanyi nali manyi Nobody alina connections. Let me for the telling you nange nina support esobola okumpagira n'empangula naye kifo ki kati singa nesimbawo okubalonda obucupa mu town owangula okitegedde oba ekyabalalu okategedde kengezaako okulaga nti ate gwe weesimbawo ku ky'emirambo abaafa ne balemera ku nsi kati ate gwe toba naavuganya akojja ojja kasalamu Kwanza kuvula ni chana mokelati. Fenna tulina obuwagizi bwaffe naye zuula obuwagizi bwo buliwa Nobody event alina obuwagizi bungi naye si ku kifo kwe yajja ekyokusiba bannamumwa ozasita wetu go ekyo tukye ngaani ntambi akava mukomera mumwa eyasibye entambi tumwebaze nga tufukamidde webale nnyo webalire ddala taata Mukama akutuweere byosinga okwaga ate lwaki
anti mu ggwanga lye erimu nagambye mulimu n'asobola okukuba obukubi amasasi ezo musiba kyamutaasa okitegedde omuntu aba akuyambye omuntu aba akuyambye n'akusiba icyuli twali tugenda bwali bwe buti budde bwali bwakawungeezi nti bagamukubye kati at least icyuli newe bandimugambye agende Luzira abeereyo emyaka ebiri singa tejagwako nemumanya mbu gyali by the way nebandikumadde emyaka ebiri singa teyavaayo kati wenkulagira gwentambi fukamira wansi newe singa teyavaayo yandimaze n'avaayo okategeera naye omuntu akukubya amasasi direct 5 tobaayo na pulaani B oba okomye era nze nabalabye mukikita ntambi ali mukomera ololo nantambi bamusibye nantambi agenze neŋŋamba bano tebatuwa buyambi tebakyalira musibe nasanyuka nga bamusibye neŋŋamba ali mukomera tusobola ogenda ne tumulambulako akadde konna newe bandikusalidde emyaka emeka nandifunye obudde bw'eddembe neŋŋamba kaŋŋende Luzira nambulesiba nti mukama wange nze guno omumwa nagulabirawo ng'ono tayinza butasibwa tuyinza kukola kyaffe bannamumwa nammwe bannabitonde tuyinza media n'abayimbi tuyinza kukwatagana tukya to live in harmony walampa gwosobola order number 1 olasobola alima namakulu omuwalanga nze omuntu yenna golanga nnyingidde bwenti no faking emmotoka mbu yeeyiye mba nkusobola bulungi wa faking emmotoka kumbe mboka si alima alina gifaking emmotoka yali yiye yajeegaana wali oyagala agikkirize olaba ne ssente yazeegaana nange nanneegaana nti tammanyi ate gye byaggwera n'agamba omwana oyo mukunja mufere essente zayogera miliyoni 4,600 teziwera konze weebale maama Halima Namakula bakumpeera ekyokunywa we nali mwagala wokka yanya kulika mu kivulu kye okategedde ke nali nkunyonnyola kulika mu kivulu kya maama Halima mpozi yadde n'ekivulu maama Halima alina ekivulu ku Serena lino eggwanga buli yagala lya n'ekyokugusa ajja wano yatwamuyimbirako yabayimbye ennyimba ki aba yayise wano mukamotoka tebakuzaayo leka Shalom ayimbe amba kabulubulu nakwasiyero kibuga tonkutula kibuga onkutula bulungi sizeezo nesambagala luyimbe mutulire mwatusambagala nsanyuka muleke yeka mu kamera akanyenyezanga mukadde kabi n'akanyenyezi nsanyuke kemmanyako sebo kongere mute tukawulire wayize namwe mugendeyoko omumwa wategedde nti gusibya okategedde kati ate kankubulire maama Halima Namakula kyemutamanyi ku bantu ba wano maama Halima Namakula wano tulinawo abagagga abalina amamotoka nga takyamanyi namba yaago kati maama Halima y'omu ku bantu abalina ebyobugagga nga balinamu briefingamu nti kubimujjukiza njona etaka ekisaasi nti ne rediyo eriyo yagitunda rediyo yagitunda 26 amalimo muwanise nnyo yagitunda dda waniseemukaawo naye nga weebuuza omuntu ekyali alina linnya naye nawe mutunulire eggwanga lino omuntu ekikuliisa obusente bwamukunja bw'omugambye leeta tusevinge mu ssako baana bange mwekulaakulanye gwe ate n'obukwata n'obulya n'odduka ewa Eddie Kenzo mu federation nenkugamba sasula obusente bwange nongamba genda oloope Eddie Kenzo nenkubuuza ate Eddie Kenzo ndoopa waaki nongamba Eddie Kenzo yatwala kati ebibiina ebyo byonna ebiriwo ngamba ate sente we mwazibbira Eddie Kenzo baali tebannakola federation yaabwe nangamba gwe genda omuloope olaba omuntu omukulu wakusetinga okole move aveeyo abagamba oyo nabagamba mulalu nga yeye yakuwadde n'amagezi nti genda oloopa ono wetwali wano ogwasemba wali weyita omukundi atasera mpaka taikuni ezisimula engalo bwetukeeredde nako olwaleero yegwe Novik atajja baagala okwongera ku size 0705 271973 addagala twaliresa oyo wali mugogwa Musa ali kushamweza service zange batisasi 0705271973 namwe abagala okweruka abakyani ozigeza amabeere nogakendeeza enamba yemu Shalom Health Services 0705271973 naye olowooza bano abaana bakati baagala saizi ya nanga baagala sente akati nga gwe wensigeemu olina ensigeemu newo naagugeza ne gukomayo nga tolinaamu sente kozi oneebajjizaakako
wali gwe omukundi atasera gigezze naye nga ne ssente okola kati gwe Novik Muzi Africa. Novik Music Africa Yes. olwokuba etafika kugamba mbu Kenyan girls are not dry wafunye omukazi omunakenya Abantu bagamba kati ennyimba ezentandise oyimba za international nnyo eziriwa Zuwena. wulira ntambi muyiri naawe ntambi kiki otegeeza ekyo Nyimba kyeziri international. Tewawulidde Zuwena. Nina akapera. muyimbiremu aluddemu olaziwena Nina akapera wano nkakuzanyiremu nko just akapera. Sagala muli Zoga kidogo. International Hospital Kampala. Ekikulu bano bo tebakkiriza. Mimi sijui suchu akujali lakini oh my baby show me your suchu mimi sijui suchu okay give me your chuchu lakini sielewi chuchu mimi say Zuwena nakujali lakini penzi lako Zuwena mana nakutamani lakini Wakateka mukaki. I can't wait to kiss every inch of your body baby you're so beautiful Dobozi oliwulira? I can't wait Dobozi to olina? kiss your body you're so Netflix beautiful International kati yali yakugamenta kwa international show. Bangambiddewo Bebe Cool eri aveeyo Novik ajje. bifo kasika ku mukunja Bebe Cool album kati yagituteeka e London eyo. Bannange eno album. Ana abantu abawabula Bebe Cool ku album eno simanyi oba emboka egenda oba mu ggulu banaagigumira. Album ne mugitwala e Kenya. Abannakenya ne bagamba gizeeyo. Ne mugyongerayo e Tanzania. Nabo ne bagamba tukyalimuuko bize. Ne mugitwala e Nigeria. Ne mugamba Abafirika banoomye katugitwale katulinnye ennyonyi endala. Sajja ne musigala nga mumugamba gwafuga wano mu. naye gwatanadde ennyimba esatu lwaki boogera ku alubamu y'omusajja Abalina okulwogerako balina bannannyimba mmeka. nga balina kibeekoleddewo Anti kati ndowooza Kenzo yandigyogeddeko era naye BET ye alaba nga wayogera ku alubamu ate BET bayinza ogijungulula. Kubeera ne BET natuulawo ne mbooza abanniga bange yali ya Kenzo yali ya buli obwana obwazina. Nze ebibuuzo ebimu mbyebuuza just kwebuuza BET yali ya Kenzo kuliko Eddie Kenzo so obwana obwazina siwakanye. Oluyimba we yalukola obwana obwa ghetto obufaanana obubi ne buzina. Oluyimba ne lukuba views abazungu ne ba awo Kenzo n'alyoka akola video eyaddako nga naye mwali n'obwana nimbye. Kati my questioning is BET yali ya Eddie Kenzo yali ya bwana. yali ya Eddie Kenzo wakuliko Eddie Kenzo si bwana nga tumaliriza projekiti ye empya kati eriwo Omusibe nga omusibe wa sibe wampisa kasi nga tumaliriza Oluyimba lwakuba luli olwa June. How is it performing in Karulu? lumba 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 Lujagulanyi balumbe. How is it performing Sawazi? Wana olwamala lukoowa. booking zimutta Zukuta. Enyimba zimanyi okukoowa mukko mu wiiki ey'okusatu. Lukyawaddawaddako. genda kusimba Olwo oluyimba lwoli okwepankirako. Wanyi muzeeyi kubiga nkuweereza WhatsApp toddamu nze ndi mu studio njagala kuwoggana kalango sitegeera kigenda maaso kanji opening papa ogambe basponsa tugenda bateekako kanji opening then nkuddemu ku WhatsApp. nziramu Kuli musajja w'amaanyi. wakakola ekivulu Kalango kawa kano olina ekivulu sirina kivulu sinatuuka tegeka lwaki tuyita erugogo lugogo eyo abantu we bali babasazeewo kiriba kategeera. Oyogera n'omusajja Njagala buuza basajja visa tebanga efuluma. ogenda wo. Ogenda Bungereza. busakubira. batanza okubookinga ebweru
Koze nabwe. Abalogo babiwulira oyogera bimaze kuyitamu. Okyogera kati abalogo ne batandika. Bakwatamu. Sekonna. Wiki ejja nanti. London. Mzee. Tata we. Obadde okyali mu kafubo. Kankubireko mu ddakiika nga 10 waliwo akasimu kenfunye wano. Tumalirize entambi. Sorry, wezi. What is the latest update from Novik? Nekirala abantu erinnya baali sime because abantu abasanga bakyusiza amanya mu music muno. Bafunye obuzibu. Yali akola ku Novik Hospital. Omuyimbi amanyiddwa nga Snoop Dogg. Yeeyitako ne Snoop Lion. Paka we yaddayo ku Snoop Dogg. Bafunye buzibu ki? Bakita identity crisis. Ne waliwo n'abafunye identity crisis nga tebakyusiza manyi. Abafunye ki? Okategedde? Ngani? Era babiŋŋambye nti kokyusiza erinnya ne weetuuma Novik muzi Africa ogenda kugwa. Baga ne waliwo n'abagudde nga tebakyusiza linnya. Kati ngani? Kati Nobert wemba mbadde sinagwa wambu mubuze yampayo showmaker. Tekyali muyimbi asobola kuba Nobert events kivu. Bamubuuka mu fere. Aha, yampa concert meka kitegeezera mbadde sinnasituka siwe kiri. Nze nsibako emyaka eddako ebiri nga Nobert yanabadde gwategese. Akise omusajja ayi. Nobert okyasobola setting ekivu nekikwatayo. Oli nani? Nze ndi exclusive. Malize program. Tumaliza sebo. Abagala music wa Novik. Bamanyeewo okumujja. By the way, wogenda ku sitenge endonga yawe yagifula ya layisi ng'eya puzzle. Nga ogitwala ogitembeeya. Era nga abajjagala bamanyi weeri. Gwe, toto kya buzibu wano. Ate buzibu ki? Dane nakuwa kweleka n'abasajja maana. Naye gwe kyoga nti liri puzzle kyoga yeta kimanyi nti oluyimba lwange lumu olwa lumba Kyagulanyi Balumbe. Lulimu ennyimba ze zonna zaayimbye. Kyoga mayeta kimanyi tukimujjukize. Eyo ndowoozayo. N'abafaani we baŋŋambye. Abafaani balimba. Kati ate waliwo faani we UK yaŋŋambye mulimu kaliya ya puzzle namba. Namugamba ate gweyitire ssente. Wangi dadi? Koza chance n'oluyimba lwafuyo okole ssente mu basajja bannukwaawo. Eba season yo. Tolanga abagagga bampa ku magezi kati. Nobert si mugagga. Andi amagagga. Yasi. Nobert si kimugagga w'amagezi. Nobert yawunya alaba amubba n'akalulu. Emugagga w'amagezi kati ekyo kikugagga. Ngate wageewa nga bakuba akalulu bakubira eggulu. Tawanya amagezi awo. Nobert lwaki tetumutuuma tumuwe erinnya kuba ye buli wadde akubwa. Bakuba events. Tumanye nti mu ggwanga tulinamu pulaani di mukube. Landi musibe. Kitegeera. Ye buli wadde abamukuba. So tusibula abantu. Banange mwebale nnyo mwebale ddala bamaama ne bataata. Era saasula omulwadde gwe baakubye. Bambi maama Fulungu. Ebyaddala ngenda ndabe ku maama Fulungu. Ndabo babyendabye ku simu wano ddala omukazi oyo wafa. Eyo ennyindo yavuddewo nedda eri ku mumwa. N'otataasa munno. Bambi bakikubye ate ono najja n'amulinnya. Akiri teyandimulinnye. Kyoka ka video. Wali ka video akasinga kaawo. Bambi kyenkaabiza amaziga. Oba gw'osala enkoko zo Nobert, sala enkoko zo nenze nkaabi amaziga. Musule bulungi. Mwera baba nayo.